Saba baashazi munkwatira ebisero n'ow'olukumi n'ow'ebbiri n'ow'ettaano nga si kimu kya kkumi nga si kiweebwayo tuweeyo ku ssente z'olukuŋŋaana ebisero mu binterereze ab'okuwandiika mu ddeebo amazima nkyetaagayo ku ssente nga tewali budde sigamba nti wazireese bw'oba ozirina wano ng'osobola okuzimpa enkya oba ku lwokubiri. Ekibuuzo kiri kimu, Bujjingo yagwa Eddalu, Bujjingo baamuloga, Bujjingo takyategeera, Bujjingo yabaaki? Kubanga amazima nkyagalayo kuki? Ku ssente. So events singa zino zibeerawo, nze kino kibagamba, and I always come back to clarify about Pastor Bujjingo, kubanga nalabe mu comment wali bw'abaako ka video kakoze nga zimukwataganako nga muga proud Musiramu, proud Mukatuliki, proud Musamize, baganda bange mbabuulira Pastor Bujjingo yalokoka nakkiriza Kristo era akyali mulokole akyali musumba. However much alina ensobi z'akola gwe zoolaba, nze siina nsobi gye ndaba akola kubanga siina buyinza oyo musumba, siina buyinza bukola ki. Nali mujajinzeeko naye nze muntu akyukakyuka amangu singa ntegeera amazima kubanga ndi muyizi. Sabira musumba Sala, Musumba Sala yagamba tetugenda mu Geyeena bwe tuba tuwuliriza byagamba. Musumba Sala si Katonda. Era sijja n'okuwanira kanisa yange ojjula. Era singa abantu baali bajjula mu kanisa emirundi gye njogeddeko singa ejjudde bweti. Naye erimu abantu batono kubanga wali baamaje, Musumba Aboggola, Mukambwe, Avuma, n'ebyo nabikola kubanga Geyeena nkambwe nnyo okusinga Musumba bwakola ki. Era nze namuga nti Musumba ne bwankuba olwi. Ebizibu byensobola okutuukako olw'okuba sigondedde kuboggolerwako bingi okusinga okumboggolera. Kakati Pastor Bujjingo mulokole. Fenna ku nsi ne bwe tuwonooneka, abasumba b'abalokole bonna abalokole ne bafuuka abasamize, tekijja Katonda ku ntebe ye kugwa. Era tewali, Bayibuli egamba nti ensinga ekyaliwo tewali kigambo ekiri mu Bayibuli ekiriggibwako wadde ennyukuta n'eki. Yesu asigala ye Mukama, Yesu asigala ye Muwonya, Yesu asigala ajjako ebibi, erinnya lye nga lijjako ebibi, era tusigala tununulibwa ku lw'omusaayi gw'oyiwa ku musaalaba eGologotha mu Isirayiri. N'olwekyo gwe wenna eyazze mu Katuliki kubanga Pastor Bujjingo yayonoonese, gwe wenna eyazze mu Katuliki kubanga Pastor Bujjingo yawasa omukazi ow'okubiri, gwe wenna eyazze mu Busamize kubanga wabulidde Pastor Kayanja mbu musiyazi, ogenda mu Geyeena emiggo gijja kulya, tewali kyakwewolereza kubanga kale ekkanisa eyinza okwonooneka naye amakanisa amatuufu mangi gyegali. Ate ne Yesu teyayonooneka, tawasanga mukazi wakubiri, teyasiyaga muntu yenna. So n'olwekyo tewali kyakwewolereza wadde naaka, linda miggo gyo egigenda okukubwa. So Pastor Bujjingo azze akyusakyusa ebigambo bye, era abantu bangi abagamba mu musajja twamwesiganga nga nze mmanyi omulokole ekka mu nsi ya Pastor Bujjingo wali musiru zimusanze yeesiga omwana w'omuntu. Teweesiganga bigambo byange kubanga nyinza obikola nga etekiro nkola masturbation, nyinza okuba nasuze na kunamalaayo okujja okugamba bino. Teweesiganga bigambo byange, weesiga ekigambo kya Katonda kuba ye takyuka. Weewaawo waliwo levo kwe tukoma okwesiga omwana w'omuntu kubanga ate singa akugamba teweesiga musumbawo kitegeezo gy'atandika omunyooma amafuta agamuliko gakkube, naye olina woolina okukola ki? Okukoma. Kati mu mbeera eyo Yesu alokola, Yesu awonya. Vambu enzi, vambu gwagwa, vambu siru, vambu amalaaya, vambu siyazi, vambu samize, sonyiwa munno, va mu lugambo, soma Bayibuli, weenenye, kola obulokozi n'otya n'okkankana, teweesiba mu Katuliki na Busevenisi na Busiraamu tewali bulamu, amadiini tegalokola muntu, Yesu yekka yalokola kubanga ye mulokozi, balokola babeera balokole. Wandisigadde mu Katuliki bona olokola ekituufu, naye Yesu yagamba toyinza kuddira lugoye lukadde n'otuungana lupya oba omwenge nga mupya n'okuteeka mu kkutiya enkadde, ejja kwabika n'omwenge ogufiirwe n'ekkutiya ogifiirwe. Kati Pastor Bujjingo ali mu lugendo olw'okulokoka. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Yesu mu kkubo n'amazima mubaamu okugwa n'okuyimuka. Tumusabire bw'abanga tateredde akola atya? Ayimuke. Kati mwenna abaddukayo ne mugenda kitegeeza mwali munonye byamagero. Katonda si wazaala nti bonna ateekamu ekinusu bwe nti ne kiyiwa ebinusu nedda. Awo mwasobera. Uganda Europe Convention nakusoma mwezi 11, 12, 13 ogw'omukaaga. Bannayuganda mwenna abagenda mu kibuga Paris mu convention ya Uganda Europe Convention 2024 egenda okubeera mu ggwanga lya France.
genda osasule $3 mu obutaka development forum mu Stanbic Bank. Bannayuganda mbasaba nti omulundi oguwedde yali Spain bangi mwagisubwa because you processed your documents, your visa and your processing abo okimanyi mwagi processing obudde buyise. Naye omulundi guno genda processing ensonga zo bubanga bagala okumanya ebisingawo genda ku kibanja kyabwe kya www.ugandaeuropeconvention.org oba genda ne ku Facebook balinako endagiriro yonna eya Uganda Europe Convention osobola okugenda education, environment and entrepreneurship. Tugenda ku discussinga ku nsonga ezo nange Dr. Tiamale ngenda kubeerayo. So bannayuganda abali mu Europe, abali mu Asia, abali mu Africa ne bannayuganda abaviiridde ddala wano ewaffe $3 bali abali eri $2 n'ate ffe $3. So tusobole okulaba nga tweddaabulula okumanyisa ensi yaffe. St. Mary's High School Migadde basangibwa wali Emigadde ng'ogenda ebbombo kasito tunula ekyengulu wali wale faamu ya Mutebire 0752467827 A-level ne O-level kwali omwana asome ate abangula ebintu bya Katonda aveyo nga muntu wampisa. Bannaffe abasegula microfinance 074094 bawola ensimbi wamu n'abo bali ebweru n'abali wano nga mwagala okufikisinga akasente kamwe kakole ku magoba nga bakola bannayuganda bakubire kuba balina ofiisi awe Kasubi Mbitaala ku Police Complex Gibuuze yambuka baggulu eyo ojja balaba. Bannaffe abalutunku Construction International Company Limited beba kyokuddibwamu kyombi okuzimba ennyumba tugizimba neggwa mangu 0755636934 eyo nange ndi director so tuwesigire ddala mu mbeera eyo. Uganda Europe Convention media agenda kuterako engeri yoyinza okusasula n'ebirala ebiringa ebyo. So Pastor Bujjingo musabire namwe nabagenda okulokoka abalina amakanisa abagenda mu maka don't judge. Katonda bwaga don't judge, don't go over. Toyitawo kubanga ensobi omuntu zaakoze gwosekerera naawe nkyete nkyoyinza okuzikola. Sign out. Era njagala okubajjukiza ku mulundi guno tembeera leeti. Omuntu ayanguwa processing ebintu banna saakuwadde ebyange saranitse nasasudde tiketi yange. Ekisooka njagala bannayuganda bayiga ekigambo kino. Bw'aba baawo ekintu kyonna ekigenda okujja respond quickly kubanga oluusi tulina omuzego gamba endaga muntu zikoma nga 17 ogw'omunaana abantu ne bajja nga 16 ku ssaawa 9 ogw'ekawungeezi. So ensonga eyo ku lw'ensonga eyo twagala okwebaza French Embassy bahandlinga visas nyingi nnyo mu kaseera katono. Visa zatekinganga 2 days to be processed. Omuntu ateekamu leero olw'okuba agenda ku convention mu nnaku 2 nga bamuzzeemu nga visa yagine ya convention. So twebaza nnyo French Embassy Kampala n'ebitongole bya gavumenti byonna bye twakolagana nabo okusobola okumakinga sure nti convention yaffe ebeera successful. So ne tujanjula omwaka oguwedde tubeera ne convention eno omulundi gumu buli mwaka. Okusooka yali Spain nga bamuwulidde mu kibuga kye bayita Malaga, kibuga kya byabulambuzi nnyo Spain awo. Then omulundi guno egenda kubeera mu Paris wakati mu kibuga ekikulu ekya France. Paris is the fashion city of the world. Ennaku zino bagifuula romantic city, simanyi lwaki. Yali fashion city ali romantic city. Ndaba abantu bagenda nnyo ku Ivory Tower awo, couples zigendawo. Mu America mpulira kinene nnyo ku having a holidays mu Paris. So twagamba okay, Paris is a good destination kuba waliyo bannayuganda bangi ate jjukira eringa eri central. So abe Belgium bali kumpi awo. London 2 hours, 2 to 3 hours nga watuuse de Paris by train. By flight, most of the flights are 1.5 hours or 1 hour ng'oba otuuse. So netulaba nga Paris eringa enkulungo bwe basobola okuŋŋaanira from all over Europe. But since it's the Europe Convention ekuŋŋaanya bannayuganda mu Europe wonna netulaba nga Paris is a central location. So netugezaako netukolagana ne embassy zaffe ez'abannayuganda eza Uganda eziri mu mawanga ago eya France, eya Belgium, eya Germany, eya England, eya Denmark kubanga etwala Sweden eri mu Denmark, etwala ensonga z'abannayuganda bali mu Sweden ne Norway ne Finland eri mu Denmark, ya Nordic countries. So nga twagala tukuŋŋaane ng'abannayuganda tukubaganye ebirowoozo ku nsonga zino essatu era okuggulawo emirimu, entrepreneurship, education, ebyokusoma and environment.
environment tuyinza giyita tutya mu Luganda? Obutonde bw'ensi. Obutonde bw'ensi. Embeera y'obudde, emiti, ebinyonyi, obulamu bwaffe tubeeramu, environment ebitwetoolodde. Man is and is surroundings. Yono nsonga nkulu nnyo okuba abantu bangi babadde tebagipengako attention. Naye ensonga y'ebyobutonde n'okukuuma obulungi bwansi enkulu nnyo mu mawanga ga Bulaaya eyo. Kale ng'ate weewunye embeera yaabwe ey'obudde mbi okusinga eyaffe wano.